po jako akawuwo. Olwo lwennyini ku Lwokusatu omulambo gujja kubuusibwa okuva e Kololo. Ekitongole kya poliisi kirambise engeri gye kigenda okunywezaamu ebyokwerinda mu nteekateeka zonna ez'okuwerekera abadde sipiika wa paalamenti Honorable Jacob Oulanyah. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kibe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti bongedde obukuumi mu bitundu byonna awagenda okubeera enteekateeka ez'okusabira omwoyo gw'omugenzi okutuusa lw'anazzikibwa mu disitulikiti y'e Omoro ku lunaku olwokutaano. Ebikwatagana n'enteekateeka ez'okusabira n'okuziika omugenzi Right Honorable Speaker Jacob Oulanyah, enteekateeka ezo zikyagenda mu maaso era twongedde security oba obukuumi mu bitundu mwe bagenda okumusabira mpaka omubiri gwe gunaawerekebwa ku kyalo ekyalalogi ku Lwokutaano asobole okuziikibwa. Enanga agamba nti kati poliisi eri mu kukola bukubirire okulaba nga abakungubazi tebafuna buzibu bwonna era ng'olunaku olw'enkya ebitongole ebikuumaddembe byakwerekera omubiri gw'omugenzi okutuuka ku paalamenti abaka gye bagenda okugukubirako eriiso evvannyuma. So mu kiseera kino omulimu gwaffe oba omulamwa gwe tuliko gwa kulaba nti abakungubazi abagenyi abayite bonna bajja okwegatta mu kusabira omwoyo gw'omugenzi n'okumuziika bafuna bakikolera wamu awali obukuumi obumala. Okuva omulambo guno oba omubiri guno gwakomezebwawo mu ggwanga tetunnaba kufuna kusoomozebwa kwonna mu maka ge emuyenga. Okusinziira kw'Enanga ku lunaku olwokusatu omubiri gw'omugenzi gwakutwalibwa mu kisaawe e Kololo ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, abakungu okuva mu gavumenti, abafamire ssaako n'abakulembeze okuva mu bitundu bye Acholi gye bagenda okugusabirira mu kusaba okwawamu. Ku Lwokusatu tusobole okuwerekera mpaka ku Kololo Ceremonial Grounds. Omukulembeze w'eggwanga, abakungu mu gavumenti, bannafamire, abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo n'Acholi gye bajja okusabira omwoyo gw'omugenzi. Tusuubirayo abantu nga 1,500. Oluvannyuma wano omulambo gwakuusibwa ku nnyonyi okutwalibwa ku Kyawulalogi mu disitulikiti y'e Omoro gyagenda okuziikibwa ku lunaku olwokutaano ng'eno wasuubirwa okubeerayo abakungubazi abasoba mu mitwalo 2 era nga bano basuubizza okuweebwa obukuumi obumala. Ku olwo lwennyini ku Lwokusatu omulambo gujja kubuusibwa okuva e Kololo mpaka ku kyalo ekyalalogi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Omoro. Ab'oku kyalo abatuuze okuva mu constituency y'Omoro gye bajja okweyongera okumusabira n'okumukungubagira mpaka ku Lwokunanga 7/4. Enanga agambye nti poliisi yatandise dda okusindika abasirikale baayo abamala mu disitulikiti y'e Omoro okunyweza ebyokwerinda, bw'atyo n'asaba abantu bonna abaneetaba mu kuziika ku lunaku olwokutaano okugondera amateeka gonna aganaaba gateereddwawo poliisi okusobola okwerinda ebikolwa eby'obutujju. Enteekateeka ze twongeddemu amaanyi n'okulaba nti abasirikale abamala batwalibwa naddala mu kitundu ekya Omoro. Naye nga tusaba abo bonna abagenyi abayite abakungubazi mu bino ebifo byonna Muyenga, Kololo, Parliament n'Omoro okugoberera ebiragiro bakuumaddembe oba banna security bye tujja okubawa n'okukkiriza okwazibwa omubiri gwonna tusobole okwewala ebikolwa ebisoomooza. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Focus this parliament on discussions that on 2 main things, maybe 3. One is the national interest. Focus this parliament to debate issues of the national interest. That is what we want. We don't want debates that are nowhere.